sasa nianze kama What is tall? Nakula mangoze kubanja sente. We're talking that tetudda. Temugwa ne mumenyeka. You be more careful, eh? Get your wall! Roger, unafurumia yeye. Kwa jari kuma pete. Maria kubo. Anko tambula. Wakamera warudo. Bedi cover na kavera. Wanya. Mbadde ndiko ono omulwadde mukwano. Tujaye.
Amina ya Rabbi. Afuya sabira ya Rabbi. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Akwebyo nacho sima mu dunia. Sele mu akhira ya Rabbi. Barakallahu. Barakallahu. Nabo badoga by'ebisatu bagambye ku Uganda wadaga by'ebisatu ndi mu kamera otyo wasokera kuono kamulise maro mukwasa akafaananye kano wekali ayagala kudduka otyo awe sembera nono uno akafaananye ya kwata jangu kuwe otyo katitandikira wano bano bagambye nti lisa jjajja soka jenza bakirira mami nangu Tulya maji, tulya keki, bannange nga kibi ate akatono. Bambi jjajja talya maji kale you don't want. Speaking of one. Jako. Tola ko kala. Okay. Olako. Kale. Kamumbejja munnange weebale kufumba. Amina. Kera okabira. You're welcome. Amina. Thank you. Omukyala oli tanaba kufuna. Kale. Kangende ndete akalala. Amina, amina. Twerire keeki abakyala abaami tebatufaako. Sophie. Ntuuse. Tuno ntuuse. Yoyo. oyo akaba muwe ku keeki Kale. Wanji. Kale. Kampumulemu. Amida. Oli otya nakalema. Nawe. Now we are going to count tugenda kubala okuva ku 5 today wansi 5 4 3
Kole ndowooza asembere. Happy birthday, Mama Shadia. Mama Shadia. Happy birthday, Mama Shadia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mama Shadia. Happy birthday abali wansi abanyigirizibwa n'ajaganya nabo ku lunaku. So Shadia kyokoze kyamaanyi nnyo, tweyanziza nnyo, tweyanzire, tuli basanyufu nnyo ne muganda wange mugaya Paizo nga bulijjo. Ladies and gentlemen, nange ntwala omukisa guno okubeebaza nti bannange okugaba guba mutima wagumbulizika abaana kakatono kawa munywanyiwe. Ebintu bingi mulina eyo, engoye temuzisuula bannange, muzituleetere. Waliwo olugoye lwogenda osuula naye ng'oli alugenderamu ku mbaga, ate ne bamwaniriza mu bitiibwa, ngatto, nsawo. Abaana tebalina penso, oluwumula luno lutuuse mutandika okwekolamu omulimu, fune ku penso peeni ne books, ebitabo. Tuli wano mu Katanga, omanyi bwe twogera Katanga waliwo obwedda ndaba ba mu Katanga. Nedda ekyalo kyatereera bulungi. Mama Shadia ofunye. All right, thank you so much guys. Oba mwita Nakalema Shadia oba mwite Jose mu Echekango the second edition. Mwebali nnyo, mwebalire ddala okubeera nga muwagira firimu za Aromatic Entertainment. We appreciate, we don't take it for granted and we can never take it for granted. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Bampita Morris Jordan Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. Shadia yabadde ali mu Katanga ng'akola charity. Yes, yakuyita kukola charity. Era byonna byebimu. Mbadde ngenda gamba nti yakuyita kukola charity naye nga kuba kuyambako kw'abo abantu abatalina mwasirizi. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Ate ng'era ye yasalawo kubeera nga bw'atyo bwa celebratinga birthdays ze. Era n'ababadde bamwerekeddeko Sarah is tall, omukulu Rogers ahimbisibwe, omukulu Mbazira Tony, n'abalala bonna bamwerekeddeko Jalira. Thank you so much guys, mwebali nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mumubeererawo, kubanga n'ebibuuzo byamubuuziddwa era nabyo yasobodde okubeera nga abiddamu. Mukyala munne Nakalema Shadia, mukyala muzanyi wa bina Uganda ate nga TV presenter, azanyira walimu Aromatic Entertainment, ekibiina ekisinga obunene mu nsi yonna. Kati tekikyali kinene mu Uganda naye mu nsi yonna. Ate ng'era mukyala w'amaanyi nnyo, wali ku BBS Telefina, akola n'omukulu Saimo Kawalata. Guys, so n'olwekyo yabadde bw'atyo bwe celebrating amazaalibwa. Ne ku mulundi guli twagenda ne celebrating era amazaalibwa ge, era twagenda side zeeyo. Mukyalo eyo n'abeera ng'ate alina abaali booli awo bayambako. Naye nga Bampita Morris Jordan Kawesa, katumale okugenda kuddayo ate mu birthday, tulabe ate ekigenda maaso. Thank you.
abali wansi abanyigirizibwa n'ajaganya nabo ku lunaku. So Shadia kyokoze kyamaanyi nnyo, tweyanziza nnyo tweyanzire, tuli basanyufu nnyo ne muganda wange Mugaya Paizo nga bulijjo. Ladies and gentlemen, nange ntwala omukisa guno okubeebaza nti bannange okugaba guba mutima wagumbulizika abaana kakatono kawa munywanyiwe. Ebintu bingi mulina eyo, engoye temuzisuula bannange, muzituleetere. Waliwo olugoye lwogenda osuula naye ng'oli alugenderamu ku mbaga, ate ne bamwaniriza mu bitiibwa, ngatto, nsawo. Abaana tebalina penso, olumula luno lutuuse mutandika okwekolamu omulimu, fune ku penso peeni ne books, ebitabo. Tuli wano mu Katanga, omanyi bwe twogera Katanga waliwo obwedda ndaba mu Katanga. Nedda ekyalo kyatereera bulungi. Mami Shadia ofunye